Akakadde ka wano tekayomba nga we kalese ebyako era we kabisanze. Ensonga y'okujja Buganda ku mapu ya Uganda ekyafuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa ng'abantu beewuunya nti ddala kiki kigenda mu maaso. Kisoboka Uganda okubaawo nga tewali Buganda? Bangi beebuuza wamu n'okubaganya ebirowoozo nga beebuuza kiki ddala ekirina okukolebwa nga bino byonna birabwako ne ku mitimbagano gimugatta bantu mu lunyaanyimbe egimanyiddwa nga social media okuli WhatsApp, Facebook, Twitter n'ebirala. Salty TV, omunnyo ku nsonga. Ennaku zino waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti. Nga we twogerera maps ezo Buganda teriimu, era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikoonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri, naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze we neebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Bino olwagwa mu matu ga Kamalabyonna, Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu matu n'alaga ennyiike ng'agamba nti bano baseddekezi abaagala Obuganda okusaasaana wamu ate ne bannayuganda anti olusala essanja luleetera Munyera okusaasaana. Kakati bwe tutabeera bumu omulaba afuna waayita, abo baagala tuyombe tulwane tusaasaane. Katikkiro Charles Peter Mayiga ensonga eno yagituukako aba House of Prayer Ministries International we baali bakiisa embuga nga bakulembeddwamu Omusumba Lozias Bujingo. Oli bw'agamba nti nno Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga alina kyakwagaza, kubanga Pastor Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukuggyeko. Lwaki ono eyayaniriza Kabaka nga n'omutikkira tebannamutikkira oyagala okumugoba emmengo? Katikkiro yakirambika nti mu mwaka gwa 2018 abavunaanyizibwa ku kubala abantu mu nnyaffe Uganda aba Uganda Bureau of Statistics nga bwe baavaayo ne beetondera Obuganda ku ebyo ebyali bikoleddwa mu ngeri yago nsinze aliwa bitono. Mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo, era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza. Munnamateeka Mayiga agamba nti bino bigenza okubeerawo ng'Obuganda buli mu kwetegeka mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II ng'aweza emyaka 7. Kaakati mulaba tuteekateeka misinde tugenda kudduka nga 6. Nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya. Tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku maapu. Mukiraba? Agumizza bannayuganda nga Buganda wetasobola kuggyibwa ku maapu ya Uganda anti akalo ka Buganda akadda ddala kaaliko nannyiniko. Kati Buganda ogijja otya ku maapu? Kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya? Yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire. Yagijjeeko atya? Agenze maaso n'ategeeza ng'Omuteregga naye weyemulugunyaako ku bikwatagana nate kujja Buganda ku maapu ya Uganda, wabula nga bino byonna bikolebwa abaseddekezi ab'emitima emibi. Bwe twagenda e Villa Maria Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezezza 63, Kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya. Ku nsonga eno tusobodde okwogerako n'akulira ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebibalo mu nnyaffe Uganda ekya UBOSI Dr. Chris Mukiza ne yeegaana bino byonna ng'agamba nti bo tebabimanyi. I want to assure you and the public that the map that's circulating is one of the contradictions.
I was informed by PR team that that map was of 2018. And the contradiction is that we released a census report in December 2024 that clearly, almost every page you read, you find all sub-regions in Uganda, and Uganda is very prominent. Dr. Mokiza agamba nti abagezaako okukola kino okujja maapu ya Buganda ku ya Uganda baagala kutaataaganya mirembe ne beerabira nti Nasirika amanya ekikere bakibiikira ku nkuba nate ne kikaaba ku kyeya. We have a lot of youth not in employment, not in education, and not in training. In fact, the percentage of the youth in NEET is 42%. So every 10 youth you see, 4 of them are idle. And it creates a fertile ground for recruitment into security-related activities. Ye omwogezi w'ekitongole kino ekya UBOS, Didakas Okoth, agamba bw'ati. We recently published the National Population and Housing Census Report 2024, and all the regions of Uganda are included on the map, including Buganda. So the intention of that map which is circulating, as an institution, we actually do not know, but we remain responsible to ensuring that the statistics which we produce is a full representation of all the regions in Uganda. Minister avunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka Canon Ruth Nankabirwa Ssentamu atabuse lwaki Buganda baagala okugijja ku maapu ya Uganda n'ategeeza nti bannabakikola bali akamanye ng'akoza n'owebbwa. Whose map is it? Somebody told me that map is not a political map. It is a map to help demarcate when you are offering services. But the maps are going around. Minister agamba nti empologoma ya Buganda tesobola kubeera nsanyufu nga bakola bino era nga kino kiyinza n'okuviirako kutabanguka kw'eggwanga. My Kabaka will be happy to learn that that map is fake. Because now somebody is about to cause commotion in the community because of a map. Peacelessness. A small thing can cause peacelessness. Okay? Byonna mubiwulidde, naye ani avunaanyizibwa ku bitambuzibwa ku social media nti Buganda ejjiddwa ku maapu ya Uganda? Abakikola ani abatuma, balina kigendererwa ki era lwaki kikolebwa? Omunnyo ku nsonga ne Ola Gabriel, Salt TV, Omunnyo.